Kenzo ekintu kye wakoze muganda wange Allah ye yakikoze. Kenzo okulinnya ku red carpet ya Grammy nga wakulira Masaka. Abasiru, abagwagwa, abatoletole tebajja kukitegeera. Kwa bo bale mwensi. Eddy Kenzo, you have made us proud as a country, and we have hope in you that next time engeri gye wagenze n'otula n'abamalayo musically. Eddy Kenzo wano mu Uganda byonna obikoze. Okubye zikololo. You are a very humble man, Eddy Kenzo. I congratulate you, my brother. I know what it means. Big guy wale mwensi. Big guy oganya okwebulirira n'okufumiitiriza. Big guy sigwe wandibadde omutuufu okwogera ku success ye Eddy Kenzo. Big guy musically oganya okudda mu studio kuba omuziki big guy. Eddy Kenzo kye yakoze achievement gye yatuuseeko ti ne Nigeria bamuli cognize ne South Africa because those are the music countries that we know. Big guy kakkanya efutwa. Big guy kakkanya obukyayi. Big guy ojja kuloga. Big guy ojja kulogera ddala kati wabadde wandiika byaki nga n'oluzungu lwennyini sigwe waluwandisa. I know big guy, there are people who are pushing you because big guy you a stooge teweerowooleza oli awo buli omu kyagamba kyokola. You are like a pipe eyita muswegi. Big guy dda mu studio immediately wakuba n'oluyimba husband material nefuga nti big guy natandisa okuddamu ku magezi. Big guy weesonyiwa Eddy contacts oyagala zaaki. Big guy contacts sizizo oyagala nga studio weziri mu Uganda. Diwe walio basajja mwamu jewe fitina big guy. Diwe walio zewe Eddy Kenzo nomugati Eddy Kenzo ojagala kwogera na muyimbi mu America n'amukumma. Lwaki mwefuula abalungi naye nga ku mitima muli babi? Lwaki mwekwekerera mu bu contact naye ng'onogo yeekuluma? Nze siga big guy wama yavudde nagati Eddy Kenzo muwala n'olwa success ye. It's understandable. Naye contact kijoyagala big guy bali oyogere nawo ye mu luzungu ti. Big guy cannot contain an English conversation for 20 minutes. A sensible one. Bamwe contact ki. Mwetunuulire. Mulekerawo okuwaayiriza abantu tigundi tanyambye. Big guy, there is a time where you are seeing Eddy Kenzo. Ask your question, big guy, nga tonasaba contacts. What went wrong? Butetegerera. Buli kiseera bakukozesa. Oyagala nnyo big guy okuba mawulire ne for long reasons. Tegera kwa big guy kye yayogedde si waliwo abayimbi abalina mentality yabeekwese mu big guy. Mwe buyimbi mwekamba buulire Allah nga yawa omuntu ne bw'omuloga ne bw'omukunamira yibula kankubuulire Allah nga yawa omuntu ne bw'omukunamira oyo Kenzo ye is meant to succeed. Ebintu ebirimu Allah yagenda emmekange ensi emulaba. Kenzo wano tetwamulaba ng'ensi emulaba. Big guy baganya ogenda mu masinzizo basaba Omukama abawa omukisa bisaba contacts. Why bakuyambe ki? Nze kyovulaba nga si kyayamba wamma abantu bajja ne baŋŋamba Junior njagala ontwale wajja n'osale. Junior njagala ontwale wafande muwozi. Omugambe ki? This idiot. I'm very insensible things. So, big guy, I want to advise you as a brother. Vamwe ebyo bikirike bitakuyamba. You have longo friends. Go back to the studio okube music. Toina kyo wetaza contacts za Kenzo. Pana Kenzo teri yazimuwa. Yazenoonyeza bunoonyeza na kisa kya Katonda.